Ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bw'otyo osubscribinge. Ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bw'otyo omulundi gumu onyigeeko all endobeso ku Beat FM twekumireko tuseguka. Yaise mudda. Hello. Jebale Sebo. Ali Sebo, jebale ko Sebo. Zebampita mukunja ndi wano ku Beat FM mu Ndobeso. Sebo. Wangambye nkukubireko. Yayanziza Sebo. Akati mukuru mukunja. Inamu obuzibu obwenjagalo onyambeko nina kyenjagala okuzuula. Nina mukyala wange. Akola mu hoteli. Naye mukyala wange oyo ali lubuto. Ali lubuto? Sebo ali lubuto naye bw'aba avudde ewaka n'agenda nti agenze ku mulimu kisaamu akazi ne mukubira n'endaba kiki kyali nga omusajja ow'obuvunaanyizibwa bw'abeera. Naye mukyala wange takwata ssimu. Njagala kumanya kiki kyabeera ng'akola mulimu ki gwakola ku hoteri omutuufu ogumuganyisa okukwata essimu. Anti kakati waliwo emirimu egimu Sebo. Ng'egyo egya hoteri baba bawaayi batambuza mmere bali ku reception nga bakama baabwe tebabakkiriza kukwata ssimu. Anti kati ensonga lwaki mukunja njagadde onnyamba onzuulire omuntu oyo tulabe ekituufu. Kale. Sebo. Yene essimu gye waweereza? Sebo ye namba. Kale, beerako ku ssimu tovaako. Kale Sebo. The customer you're calling is on another line. The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. Hello. Hello, jebaleko nnyabo. Enamba eno nateekako for business naye sijjukira obaani. Zendieno wa masaji. Wanje? Zendieno nkola mu masaji. Okola masaji. Masaji saidi ki? Mpererwe. Oli mpererwe. Ati natwandikako for business. Naye nga sijjukira. Nkujjukidde naye anti nalize sizze masaji. Bwe nakulaba ne nkwegomba ne ngamba ono ampe ku namba ye. Kati ne mpandikako for business. Mukyala wange aleme giraba. Nkutegedde. Naye nga ndi wa masaji. Jangu tukole masaji. Wanje? Jangu tukoleko masaji. Bannange ndi eno saidi zebweyogerere. Ekiriwo teesa kijangu. Jangu tukoleko. Ati kakati njaga ati nze kindeeteeyo si masaji yekka. Ekirala baba. Tobimanyi nze nakwegomba ne nkwagala. Jangu. Anti kakati ekizibu ninge yakulaba n'olubuto. Ate olubuto lwange kizibu. Kyekituufu olubuto walulaba ndulina. Naye ekya nenkukolako. Anti kakati nze simbi amasaji bye bindeeta. Njagala kubeerako naawe mu mukwano. Jangu naawe. Anti kakati nze munnange engeri gy'oli olubuto lwammalamu amaanyi. Waayo ogenda kwana lubuto oba ogenda kwana? Wanje? Akaana lode olubuto ogenda kwana. Jangu naawe nkukoleko olw'omulimu ngumala. Ekyokujja si kizibu naye obuzibu olubuto. Omwana alina taata we. Togagwa onafuuka taata w'omwana. Yitaba naawe. N'alizze naye olubuto lwammalamu amaanyi.
ogenda kwegata ku nze ogenda kwegata ku lubuto ogenda kwegata ku mwana oba ogenda kwegata ku mwana kiro siriyasi naawe ye omukazi ali olubuto naawe nga toddamu ebyo itawo naawe tumenye ne taata w'abaana anyeenya itawo olimba ojja bya bulijjo tuuka ku ekyo naawe oba ojja jangu kati nno saagala kusangawo bantu nzija nanguwa yagenda n'azaala omwana abakazi amakiro yangwako eno ne taata w'omwana amenya kati ate gwakwagala naye atali taata wa mwana nno tomuyitanga kumenya nanti mubeera nnyo mu bibuuzo eyo ng'omukazi awalubute asibimanya agambye kunyumiza enja ngenda kuddayo ndibabuuze atali nannyini lubuto tomuyitanga okumenya ayonona buunoonyi akutula bukutuzi omukyalo omuwulidde ali lubuto naye tapambanya asula ntebe yakugambirawo nti itawo abadde ng'ayita katabanike anti munnange n'abaana bazibu abaana bagenda ne bayoya ebintu ebitagambika ebitalugika oyinza osanga ng'omwana ali munda ayoya ekyo ye ne bannanga abakazi ekyati naye n'abasajja naffe tubeeremuko okutya nga kiki akaana bwe kakuluma mukonja nakatondamu oti mwebale kuweereza ninalonkayimba nimbale kino naye omusajja kyabamanya nti oyo omukyala mwenzi era kyabamanya nti mwenzi tayinaawo endaba tayinaawo baani naalongo kalema nimbale kino webale nnyo nalongo omukyabayi wamukimbo nti ndabwa bana abakazi wawulira ebintu ngaebyo ebiri wabyo bagambye batya omukulu abiwulidde mukadde wange nkugambye abasinzimuwasize mukyala mikwano naye bannange omusajja awulidde yeyo woteeri omukyala gyakola naye omwana kati omusaayi mutabule kyabamanya omwana ali mixi mwebale tuweereza mamange omukyala gabamanyinga jjajja kalo ekirimbo kyotera kwali sisita wange webale nnyo eza naye habula bannaye abakazi tebatudde owayo akola mu woteeri kati wuyo masaaji buli ajjanga yeegabula ndowooza omwami kati okitegedde omulimu omukyalawo gwakola weesootinge nsigadde mama kusina kazangola munnange yeegabula alinga agaba jjambo ono mama mumbejja wano ennaku erobbe munnange omukyala ye agimmenya omusajja wattu kirabika omukyalawo wadde ali lubuto ogenda omukubira ndowooza ng'alina bapambana naye bannange abakyala n'oli lubuto enopambana bantu balala bannange omulunda nakoolobbi babapambananga munnange baani olina bwali olabyeko ate ng'oggyeko ono zonnanga franka oyo omusajja talina mukazi bannange omwana ndamukidde nga azanyira ddala ogw'ensimbi nono akuyisawo nanga ayisawo mutabani we yitawo mukama katonda ensi etulazaawa tobola abantu bakyafanya endwadde mukunja obyogamba nti wataba tata omwana tavaawo ennaku zino bakola pulaani b omwana naddako ebbali ekyo batusayira amagezi n'amagenda ekawuko kyemuna kyenawulira nti omwana ateekawo gate tukoboko okugisala ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bwotyo osubscribinge ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bwotyo omulundi gumu onyigeeko all endobesa ku Beat FM twekumireko tuseguka